Oli steady? Soko tubulira amanya ga batakumanyi. Pinky. Twasembayo okubeerako naawe nga inze nasemba okubeera nawe ng'okola ne Fresh Kid. Project yetuseewa. Project yaggwa ne tugizaako endala kati tukola mpya. N'omulekawo. Azin. N'ogenda n'abalala. Azin. Twali tumanyi mugenda beera mwenna nga mukola mwenna ennyingi. Ng'omuyimbi omulala yenaawe yandize nakola collaboration n'omuyimbi bwekyali. Owa ebiyitiŋŋana nti kati oli wa manager Jeff Kiwa bituufu oba just luyimba project emu yokka kigwe? Amanda TNS. Signed free. Yes. Waze mu kifo kya Sheeba. Sheeba's replacement. Mutisusamu ne mwogera bwe muto naye nasinga Pinky sazinga Sheeba's replacement. Engatto zonna azisobola kubeera abantu be bakulabira. Obuliro otya okubeera ng'oli mu TNS? It's a good vibe because I have the best management now. Akaita superstar. Thank you for coming. Twatandise okukola fena recently last week, so twafumiza oluyimba tugenda tandika kutandisa okukola videos. Ani akubalira ddiiru eyo oyo okugenda mu TNS? Bamwita Adrian Paul. Obuliro otya okubeera ng'ekirooto kyo almost kituukiridde? I feel good. Mami wo aliridda waawe gaakwezo? Mami waali. Of course mami yakwatagana ne management nga sinatandika kukola naye. Biri ebyo by'otegedde mwabivaako? Tetugendayo. Takyakuliko? Tetugendayo. Oko obugambo bw'eri omugole w'olwaleero. Happy birthday, sweetheart. Your love. Thank you. Wow.